Kyanaku nnyo, kitalo nnyo nyini ddala. Amawulire si malungi bambi. Omuyimbi Eesy agwojjukira obulungi eyakuyimbira oluyimba Tumbiza sound mu biseera ebya lockdown, amaze okubeera nga akakasa nti ye ne Mukyalawe ate Bambi Mukama bw'atyo bw'abageredde omwana waabwe. Nkwanirizaako details ngenda kuba nzikuwa entonotono atusinzidde buterevu ku Mukutu Viki exclusive yonna gy'osinzidde mu bitundu by'eggwanga Uganda ne weruwalyo. Kansubire nti oli bulungi, emirimu gikutambulira nga bw'ogiteekateeka ate bw'otyo. Video bw'eri nkola yange nkusabe sooka ogimpereka like. Buli likinga video kijambako okubanga etambula ku misinde gy'amaanyi. Information neba ng'etuukako esekinomu atannaba kubeera ng'agifuna saako okugiwuliriza. Mu mbeera eyo gwe atatweyungangako mu butongole nawe nkusabye subscribe nga bw'omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mu kadde kajja mu kigambo personalize okase mu kigambo all. Wegambira turn on that notification bell ku simu ku computer oba ku tabyo ojja kuba otufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Nyongera okutegeeza nti akakuba katonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, so gwe akyali ku mulimo teweerabira jaketi yo okugiteeka okumpi singa oba onnyuka, ate nammwe abagenda okukola ekiro jaketi zammwe ne umbrella zibabeere kumpi we munaasobola ozijjukirira. Ndi sponsored by Haji Miti, omulombi w'edduwa gw'alina ebizibu ebyenjawulo osobola okubeera ng'omukubirako ku namba y'essimu eryawo ku screen, osobola okubeera ng'omutera n'obaka ku WhatsApp. Ensonga naaba ng'ate zikutambuliza bulungi nnyo nnyini ddala. Nywedde obuugi naye kyebunkola. Kale kaakati mawulire bambi si malungi, kitalo nnyo eri Omuyimbi Eesy. Bwe muba mujjukira bulungi oluyimba lwe bayita Tumbiza sound, eyo gye mubeerera mu lockdown, ffe tuba mu zibben down, gye mubeerera mu curfew tuba mu ki yazaawo kigambo ki feno tuba mu byebyo. So ye muyimbi oyo amanyiddwa nga Eesy oba Easy Music wamu ne Mukyalawe Bambi bamaze okuba nga bafiirwako bebi waabwe gwe babadde batuumye Omara Seth Orota Eesy, era nga bebi waabwe oyo Bambi abadde yakazaalibwa si banga ddene. Juzi one recently abadde yakamala okubanga akola ki ng'azaalibwa, batyanaku nti amaze okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno, era tusaba Katonda agende maaso n'okubeera nga ate agumya omwana mulenzi ono. Omwana mulenzi Eesy yameruka nnyo oba erinnya lye lyayiwulikika nnyo olw'oluvannyuma lw'okkuba oluyimba olumanyiddwa nga Tumbiza sound. Bayazaako oluyimba ki weeruli awo oluyimba ne Rabadaba still lwayitamu. So lwamutunda lockdown lwe luyimba abantu lwe twazinirangako ate mpaka we twamuyitiramu ddala. So kyanaku kitalo eri omukyala asitudde omwana emyezi 9 olubuto olwo, ate ku ssaawa envannyuma ne bijja nga results ziri bwe ziti kitalo nnyo. Then n'omwami Eesy Bambi abadde ali mu mukwano, saabadde ali mu mukwano mungi ne Mukyalawe, era tusuubira okuba nga kino bali kiyita mu kyenkanyi. Mukama just ayongere kubeera nga abakwatiza mu bukwatiza n'okwongera okunyiga ebiwundu. Tagera kibi, of course ekyo okikoze bulungi okukikkiriza, era ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook ategeezezza with much regret we would like to inform the general public that Opok Eric Eesy and Opoka Eric amanya gengo gamanyi nnyo. Wamukolako ogundi analysis wamumanya dda kozi bamuzaala luddawa eri wangulu wangulu luddawa nani. By the way waliwo ebintu ebimu ebyangu okugamba ndi we wangulu naye bakubuuza region entuufu wewe engulu naye nga tosobola jigira. So omwana wa Aluwa weeyengulwe kansubire tonjokesezza Sebaluwa tulekene tukikomye ku kyengulu mbasindi eyo. Okay. Agambye nti with much regret we would like to inform the general public that Opoka Eric Eesy and Kebrel
has lost Kimbrel, it is I. Kimbrel have lost their born baby Omara, Seth, Orota. We ask for your prayers. Bambi betaaga sala zammwe. Mukwe regret is kwejjuse. Lokwejjusa okw'amaanyi. Olw'ennaku ennyingi oba actually kye kimu ennaku n'okwejjusa. Olw'ennaku ennyingi twandyagadde okutegeeza eggwanga oba ensi nti Opok Eric Eesy ne Mukyalawe baviiriddwako oba tuviiriddwako omwana waffe baby Omara Seth Owota nonti Owoka. Yes, era n'agamba tusaba mututeeke mu ssaala zammwe. So gwe wenna amanyi Eesy eyazinirako ku luyimba lwa Eesy nakati abadde akyanyumirwa music wa Eesy yeetaaga essaala zo. Lwaki yeetaaga essaala zo? Basobole okuguma ye ne Mukyalawe. Omwana gwe mbadde mufunye ng'akyali bujje ngaawo. Memories zabalekera nyingi mubadde mwaka mufuna essanyu. So fenga Viki exclusive tukugumya Eesy tuyinza obutasobola kgenda mu maziika naye tunyoleddwa wamu naawe era tukubagiza abafamireyo n'okwongera okusaba Mukama ayongere okunyweza ekyo ky'oyitamu saako ne Mukyalawo mukadde kano ekyo kyagenda maaso n'okubanga ayitamu. So na buli Viki exclusive fan wenna mu comment section osobola okubeera ng'ate oyongera ku ssaala gye ntaddewo eyange naawe mu ngeri yo n'oba ng'osobola okusabira mwana mulenzi Eesy ne Mukyalawe ne basobola okuba nga bavuunuka ensonga eno. Akakuba k'ebweru kongedde okubeera ng'ate koleka eryanyi naye nga atannagenda ku mulimo teweegayaaza genda okole. Yes, gwagenda okukola olweggulo naawe atannaba kubeera nga weetegekera butya bw'onaava ku mulimu akakuba kalitonya paka ssaawa za kunyuka keetegekera osobole okudda ewaka tobuzaabuza bawaka n'osula mu binywero tobuzaabuza bawaka n'ogenda n'okyakazaayo ddemu omulala tuuka eka mu budde. Ebyo nno bigambo bibadde bitukuvu Katonda. Nga yatulaga omukyala ekyo nno bambi tekikoleka batiitiizi wano waliwo abasajja betumanyi nga ffe twabakaka batulaga abakyala actually nga tubamanyi nti babalina naye okubategeeza ensi era nga ne bwomukolako interview akugamba gwe n'ogeza ogamba abantu nti ndi mufumbo nja kutuwa nga actually batiisatiisa generation wagisangako gyowero mawulire nga bakutiisatiisa n'okutiisatiisa nti gwe ŋŋenda okukutwala mu kooti bannange nga bakambwe bazibu naye munaye omuvubuka nga Eesy yakuba oluyimba lwe ne luyita first interviewer yamugambirawo nina omukyala so aludde ne Mukyalawe. That's why nze nsabye essaala nga y'abantu bameka babiri era Mukama ayongere okuba nga ababudaabuda ate muddabo abawe ezzadde ddala. Yes, kale so byebyo ndowooza tusinkane mu updates eziddako. Puliddeyo ko wano David Lutaya.